waliwo ekintu kyendudde nga nkola ebbanga liyise ddene nga bwe mundaba wano Kaye bw'obadde tokimanyi manyi okugenda ku street z'abamalayo ekiro ne neesimba gamba otyo mbeera y'ekibuno era gweoba tonsangangayo era abali wano nga bulijjo ogula bamalaya nkumanyi ekituufu kumanyi kubanga mbeerayo nga neesimbye kati ngendangayo bambi nembeera nabo soka nenfuuka malaya saawa eyo nembeera nabo naye nga batuddibye leero tuddibye kitegeera biganye leero biganye netunyumya emboozi ez'enjawulo ko okwogera nze kino ekyansanyusa by the way if you didn't know yagamba bampitalo na price omukigo omukyajinge nazze ntudde kati nze manyi kati tuba omugeto ebintu tubitegeera tubaga abazza atudde abategeeza nti twamanyira wali kubeera mu myala gyaffe koso nagulya ebikomando bya Ronald omukulu n'agamba nazze ntudde kati tugamba yatudde ati ajoje of course buli omu yazza atudde tuba twajidde ku boda twaze tutudde naye nga kyategeeza yajidde ku mipiira ena tinalaba vibe eri mwana omwana nensanyusamye era ekiro ekyo kyonna kyonna twali twogerako gwe bwe twaddayo waka mbeera nyo ne bakyali bange twagenda tugagwe kali akaana wakawulidde akazenge balengali akana kalina vibe ate natukuba gospel ngulabawa alina vibe neŋamba bannange this is what we need kati nze nga you know when natandika slogan yange ya gospel music is full of life, these are one of the people who inspired me nga ndaba alina vibe. Yes, ono Zaburi of course bakopi blind bani ba every artist ange mukama nanyambira nenzira mune mula kushinda manyi nzera mundaba wano nenze ntyanyo basita era mbeera onyinza okwagala nga nkwagalira eno ngamba ya mukama banyamba ne kubonga kwa nga nkubonga kwa kitegeera naye mwana mweto waze fasa came to me nga little feet nga down to earth era namusabira ko ndowooza remember walo yaje nangamba nja kunsabira engabo mwana nga ina force. I want me to tell you the blessings you need to just grab. Yes, ninga kontana n'ekigambo kyange kyengamba nti buli muntu alina omukisa ne waliwo essebo okubeera utomere mu bugano oguleke ulinde ekikyo kyajja nitusaba naye nawe nali musabira nawulira ekintu ekyenjawulo nangamba omwana agenda wakabi kubanze mbadde nnyo n'abantu abakabi okozi tezeranga nawe bangambye nze mugenyi omukulu obugenyi bwange obukulu mbadde njagala nsooke mbukwasemu omukulu kasooka tumwogere kubanga ye mukulu. Let me appreciate Kaye simanyi oba nali nfunye obuzibu naye ozege nali nfunyeko banamawulire bamanyi nabufunako ole bufunyeko Kaye nanfumu alabika yali avuma mulala oyo buyoma no but listen saka muleba nange osoka ndala njagala okwebaza Kaye. Listen to me guys, I want to thank Kaye Wisdom. Okay guys, you might take him as a joke, but him being here, me I don't take it for granted. Yes, he's a great man. Believe it or not. Kaye, first and foremost, is a man Kaye Vamandi Dogo. He has stood for the gospel up to date. Ebirala ebimusukako n'abanga ali mu gundi ye environment ye obanga ali mu kukola emirimu gye bibye naye Kaye nze mu appreciating nnyo takivanga mulo nalaba Kaye nga tukyali waliwe twakubiranga bandi akayaŋŋamba mumutekeko ono naye mumutekeko naye ajja ayimbe nze seerabira muntu yenna yina kyajjankoledde chobola banze oline wavayo nanjajinga sometimes oba n'abako engeri gyandetamu vibe. I don't reply because I remember the good he has done for me. Ekyo nenkireka kyenjagala okweyama wayogeza ku miro oyogedda kyenjagala okweyama omwana ono bw'anaaba atuusizza okugenda mwiro nangamba Wisdom njagala genda eno
Yes, sir. Come to me. Kati nze uno zecheneyama. Yeah. Europe. Ugenda kukole ekitomoka yingire akomuke. Wow. Then we see and how we can do it. Sinakola kintu kyonna njagala kwebaza President Kaye wabale kuhonoringa mukolo guno nojja ebyaddala omusajja oyo abeera bize naye aze Levikson yaŋŋamba tulonde olunaku 3 lwanaaba talinnya ennyonyi kitegeeza He is my guest of honor and I want to thank you for coming. Imagine when I sing a silver guest of honor tebazi atenga saba gambe kitufu omusajja asinga amaanyi ye matchmaking nze kunga bana Uganda ntandisewo campaign let's help those people. Yeah. Era okuva n'olwaleero JB, thank you for everything. And we are launching officially a foundation called Restots to help those people. We are launching the Restots, Bagita Restots, okuyamba abantu abo. Era wendi banaye munonye kubanga sikyaddayo katike muntegedde nti yenze sikyakomyeyo kubanga nzijira mu bikumba byange ebya bulijjo gye buwunzikira biba birala. Nenamba jembawa bulijjo jembawa ngenda gikyusa mbawo endala munonye kulena price UG handles zange ekitegeera kuba abasobola bagamba nti kuba juzi yabagamba nti mwana mulaba ebintu bino musobola bivaako nga fuusa ambassador we university nabaga ebintu bino tebikola mubiveeko musome tuweereze Katonda kuba akisobola eno cake nadde njagala gimukwasa mu butongole asobola okuinspiring abaana bangi okudda eri Yesu so kuba inspiring okudda ewalala Mukama abampeera omukisa naye ng'abikola ki Let's go Musadite! Mr. Big Sound! Up your hands like this, everybody! Amanya n'eddoboozi anti tuze mu lulimi Oluganda bampita Lena Price omukiga omucharginge aka ekisupu kya Yesu nga ndi muyimbi wa gospel. Bakongeddeko erinnya ddala lya Queen. Bampadde erinnya lya Queen. Well, I'm nominated as a female artist of the year, song of the year. Nina nominations nga 3 mu awards. Yeah. Leno obaddewa? Wendi gw'obaddewa? Tolaba TV. Tugira Uganda le omulundi gwe nga gwe gusoose okulaba soko mubulire. Bana tubaayo naye buli kintu kibako ekiseera kyakyo. Kakati nga gwe mulundi gwo gusoose duka mangu speed ogende ku YouTube yange Lena Price UG ogendaga bulijjo aliwa ekisa kya Mukama we kiri ojja kunsanga yeyo nga bikole bulungi. Lena Price woba toyimba biki ebirala by'oba okola? I'm a beautician nina edduuka somewhere erikola ebyabakyala. Tubadde ku kyo olunaku lwa leero? Tuze ku premiere yabimalanga video efulumye leero officially like 1 hour ago era duka misinda yatuse dda ku YouTube channel yange Lena Price UG. Pozi n'ekirala kibadde kyakoola abaana bawala nti wendi okubayamba obivaamu ebyo bya street bye mubeeramu kubanga abaana abo obulamu bwe bayitamu buli so risky otomanyi kitegeeza kusinkana muwala gwe n'omusinkana tamanyi oba oli mubbi tamanyi oba oli musi tamanyi oba oli waawa kubanga babeeramu nenesimba ku street nesooka neneefuula nga bo nawe ogenze kwerenga ngenda neneereega ku street ekiro nembeerawo neneereega ne balowooza ndi munaabwe basomo bafuna sifunangako buli wenyimirira ne buli aliwadiba ng'oyimira mu kifo ng'odibya abaliwo kubanga ekiba kindese kirala kati mu kudiba kwaffe okwo tuleetawo emboozi ey'enjawulo ne tunyumya ebintu eby'enjawulo ne tunyumya obulumi bwe tuyitamu ngaffe ne tubunyumyamu
okukakana nga tutuuse ku kinyusi ne mbagamba baleetedde Yesu abisobola kiki ekiganye ogenda owulira nga teri muntu akikola nga ayagala wabula mbeere banyigiriza ne basindika eyo. Sometimes they just need somebody to talk to. Waliwo be tujjeeyo nosanga nga ekyamugjayo yafuna ayogera naye ate obuzibu tewabadde bantu babagamba balaba bulabi baba inspiringa kukibeeramu. Everyone thinks ojja kikuba beera bwoti. Everyone in that field akikubye aleetera abaana bwala okulowooza nti nabo bajja kukikuba. Kati nze ngenda kuvaayo nga ndi ku side ndala nga mbagamba mubiveemu waliwo obulamu obulala. Nakuliddeko ogambye oyagala kukwatagana ne Bad Black watandise omwogereza. Njagala kukwatagana naye anyambeko okubuulira enjiri abaana abawala okubajjayo kuba akisobola. Alina influence y'amaanyi bw'aba ayogedde ekintu basobola okuwulira n'abagamba naye kubanga juzi yakyogerako ku interview emu ng'afuusa ambassador wa Victoria n'agamba naye baana bawala byonna bye mukola nze nga gundi wamwe mubireke musobola okudda ku ssomero ne musoma kuba naye akimanyi gy'ali si birungi naye akimanyi nti birimu obulumi akimanyi birimu okubba ne bakusiba so okutwaliza ewamu nze njagala aneegateko mu kubuulira enjiri eno musaba busabi era bwe kimuyisa obulungi eno keeki nadde ngikoledde specifically ye nga njagala yabagisala naye twagenza omunoonyako nga agenda kubeera fotopoto ne nadde njagala abeerewo asale keeki asabe n'abaana abawala okufuna gwe boogera naye nga abakyusa okubadda ku sayidi eya Kristo kuba abisobola oyo pasita si pasita pasita wayise omukulu Eviction abaddewo n'akusuubiza kolabo ne vidiyo okyogerako ki? Ekyo kyamaanyi mukisa gw'amaanyi era nga kyemmanyi bw'aba asuubiza ekintu abagenda kikola ya mukisa gw'amaanyi kuba musajja w'amaanyi. Oli ogenzeeko okuyimbirako ebweru? Sigendangako sisuukangako Uganda naye kati ku mulundi guno gwokka ndowooza kigenda kubaawo. Wisdom Kaya akusuubiza okutwala mu Europe kiri kitya? Tujja genda tansuubizangako na nnimba sebo oyo kumusitula n'omuleeta wano kiba kisa kyekikulonze so kasita abanga asuubiza wuuyo akyalire mu compound tanavaawo kitegeeza birimu Katonda bino yonna. Oyagala nsi ki? Ngende mu Europe ndowooza nyumirwa nnyo Australia olw'abayimbi abaliyo n'alyagadde ogendayo mbasinkane. Olina ennyimba mmeka nga tumaliriza? Nyina ennyimba nnyingi omuyimbi omulungi tabala nnyimba kubanga oyinza olekayo olusinga obulungi kati ndowooza abazaagala ozimanya ziri meka bagendewo ku YouTube channel yange bazizale. Ekirala mu bayimbi bonna ba gospel tulabyewo mukulu omu yeeka abayimbi abalala tetubalabyewo ki ekibaddewo? Kubanga nsuubira nti abamu mu ggwanga tebaliimu naddala abakyala aba inspiring like Jackie Senyonjo bano ba Julie Mutesasira ba Julie who is the worshipper Julie who Judith Babirye abo bonna abakyala abasinga mu ggwanga tebaliimu be baali badde baliwo then ate ab'omulembe gwaffe abasinga nabo ndowooza babadde bize nga balina bye bategeka.